Profile Research abawanguzi ba award ya Best East African Brand 2023 bakutegekedde omusomo. The Great Sundowner 8 sente zimera ku miti okukubirawo kubanga 26 Novemba paka nga 2 December Wikotorio Mall Hall Rooftop omusomesa waffe Omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma mu science ne tekinologiya mwe muli okukola ebigimusa okuva mu pampa z'abaana n'enjazi za vermiculite okukamula omubisi mu menvu ng'embidde ng'okozesa ekyuma okutandikawo obukolero ng'okukola sabuni wa habo n'okukola ebibiriiti kugateka ennima ey'omulembe ng'okulima ekitiko okutukwa abakadde Ganoderma mushroom okulima soga jangu oyiga okugattako omutindo gamba ng'okukola ebizigo n'omubisi okuva mu kigagi okukamula butto mu nsogasoga nga tiketi ya $10,000 ng'ofunirako tule y'amagi ga safurani n'ekitiko kya Ganoderma saa 3 ez'okubakya nga tutandika buukinga tiketi yo ng'ogigula ku mobile money ku noti 7 noti 3 152 kyekyo kyennyini nga bwe bagambye East Africa's best brand. East Africa obuvanjuba bwa Africa oba kiyite East. Profile Research bwe tutyo bwe twalabise nga East Africa's best brand. Kitegeeza company esinze mu East Africa mu nsi omukaaga. Jjukira East Africa erimu ensi nga Kenya. East Africa erimu ensi nga Tanzania. East Africa erimu Burundi, erimu Rwanda, erimu Uganda, erimu South Sudan ne Congo nabo bawandika application bagala kutwegattako naye omwaka guno okusinziira kuba Kenya Bureau of Standards ne IONET ekitongole ekyo bagambye nti Profile Research muli bayitirivu ne batuwa East Africa's best brand nga bakola judgment eyo okusinziira ku public opinion mu nsi ezo zonna ze bakyalidde. N'olwekyo bwe tukugambanga nti ne Sundowner atuuse ekyuma kiwagala kyuma twagala nammwe tubawagale musobole okutufaanana musobole okulaba nti mugenda mu maaso mu mbeera eyo. Tugamba tutya kijangu mu Sundowner emisomo mingi nnyo nga bwe mugiwulidde nga bwe mugirabye tugenda kuyiga ki Pampers bwe yakatwegattako Sundowner bwe musomo ogutegekebwa Profile Research era omusomesa omukulu aba Omukenkufu Nyanzi ekyuma kiwagala kyuma era nga ey'omulundi guno ogw'omunaana tugenda kuyiga kugatta omutindo ku Pampers nga Pampers muzisuula myala ne zizibikira ne tugenda kukolamu ebigimusa nga tugattamu n'enjazi za vermiculite musobole okulima mwaka ku mwaka. Tukoye ebintu bino ebya season omuntu alima n'agamba kati season ya musana sijja kulima ebyo byonna mugenda biraba mu Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana ng'ekirango bwe kibagambye. Ate mu mbeera y'emu tugenda kuyiga okugatta omutindo ku menvu oba embidde eyo tugenda gikamula tuggyemu omubisi. Bajjajjaffe bakamulanga omubisi abazzukulu ensangi zino tulina enkyakya, tulina envunza, tulina kabootongo, tulina n'embaliga. Kati osobola omubisi tabbunjereere gukatuuka mangu. Baganda bange n'emikwano gyange abasiraamu n'abayudaayo oba abadiventi aba-Seventh Day oba bagobye kubanga omwenge abagasitafula kumbe gwakamudde mubisi ne gufuuka mwenge. Naye bw'onajja mu Sundowner omwezi guno nga bwe muwulidde nga 26 teri kintu kirala ffenna tugenda kweyiwa ku Wikotorio emyaka gyonna gye tumaze nga tusoma oba ebbanga lyonna twongere okuyigayo ate ebintu ebipya gwe yakatwegattako omwaka guno. Nebanga greet and meet Omukenkufu ate nga bw'oyiga jangu mu Sundowner. Tiketi weziri nnyo banno bakutwalako tiketi okyali awo naye weerwaneko. Mu mbeera eyo tugenda kuyiga n'okulima ensogasoga nazibasomesa wano naye ngenda kubayigiriza okuzirima wamu n'ozigattako omutindo nga tukamulamu oiro w'ensogasoga ajjanjaba ebizimba mu The Great Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana wali ku Wikotorio ennaku z'omwezi nga 26 omwezi guno gwennyini okutuuka nga 2 December eba wiiki namba naye go olondamu olunaku lumu n'ogamba nze nja kujja nga 26 nanagamba nja kujja nga 27 nanagamba nja kujja nga 29 nanagamba nja kujja nga 1 mwena beye bayemu mitwalo 10 naye gwe ozogamba nti addingana amawolu yagajjamu omukuto n'osalawo n'ogamba nti nja kubeerawo wiiki namba
Lolwekyo ensogasoga zino tugenda okuyiga. Nalabye wano President Ruto ow'e Kenya yawadde kampani y'Abayitale square miles 6 ez'ettaka basimbeko ensogasoga. Kampani eyo bagenda kamulamu amafuta ga nnyonyi. Kampani bagita ENI Group. Basajja Bayitale bagenda kamulamu mafuta ga nnyonyi. N'olwekyo tebusigala buloba, temuloba. Mujje nammwe mudde buziga ate bw'olumala tudde ku kyalo nsimbi ziwoome nga tuyiga okukamula ensogasoga nga bwe tunaalaba. Jjukira nti ensogasoga nabagamba nti eyamba nnyo ku bizimba. Ebizimba ebinyiga Butto oyo w'ensogasoga ayamba ku bizimba. Agogola enseke obufumbo omwana omugenzi Jane Kayanja we yatugamba. Naye kati abantu abamu temulina ssanyu ly'amaka, temulina mwana. Naye ensogasoga eyo ezibukula ensege Butto oyo era nga bwe tugenda okumuyigako mu The Great Sundowner. Ate gwe omusajja owaliyongoyongo nga bakunyooma. Kasajja katono kanyomera mitala wa mugga. Ng'omutaka Ssejjombwe ali awo bw'ati abulaabulamu. Ensogasoga Butto ogisiga ku mutaka Ssejjombwe n'ofuuka Lwasa Mayinja. Era tugenda kuyiga n'okola ebibiriiti. Omanyi mugenda ne mutujeregajerega n'ebibiriiti. Ng'oyagala okumanya omugaso gw'ebibiriiti, nsigaze obubiriiti bubiri. Enjala ekuluma okumaakamu kagaana okwaka, akokubiri ne puresha zirinnya n'entunnunsi zirinnya. So n'olwekyo saagala mulinnya puresha, mujje mu Sundowner muyige okola ebibiriiti. Era mu mbeera y'emu tugenda kuyiga okulima ekitiko kya Ganoderma lucidum. Nabasuubiza ekitiko kino kya ttunzi nnyo. Era mwabatugobererera abandaba ku muntu w'abantu mwagamba Omukenkufu oli muntu w'abantu. Naye lwaki totuyigiriza kulima ekitiko kino ekya Ganoderma katikati? Ne mbagamba wait a minute, mulinde The Great Sundowner. N'olwekyo olunaku mulindwa lutuuse. Twabalanga myezi, kati tusigazza nnaku bunaku ntono nnyo tutuuke ku nnaku z'omwezi nga 26 November mu The Great Sundowner. Omusomo ogwo tasaanye kusubwa. N'olwekyo leeta abaana bayige ku kitiko kino ekya Ganoderma lucidum. Era nga programu ya leero ngaffe abasinga mu East Africa's best tugamba tutya katubasomese ku kitiko kino ekya Ganoderma lucidum. Era nga bwe tunaabikiraba mu Sundowner. Ate nakugambye nti buli anajja mu Sundowner tajja kuviiramu awo, ajja kujja afune etwe y'amagi ga saffron abana aleetera enkoko okubiika ejji nga enjuba yakacungwa. Ejji enjuba eba yakacungwa. Ate nga mu mbeera y'emu ng'oggyeko enjuba okubeera yakacungwa, enkoko eyo eba ebiika amagi neba nga terwalalwala ate nebiika nnyo. Era amagi gano mugenda gafuna mu Sundowner. Buli anajja oba nakakati agenda n'agula tiketi, bagambe batabani bange ne bawala wange wali ku Ikotorio nti Omukenkufu yatugambye bwe tujja tugula tiketi mujja tuwayo amagi ga saffron naffe tuzimbe obwongo. Jjukira saffron n'abasomesa ekirungo ekyo mu Sundowner ey'omukaaga n'abasomesa okulima saffron. Saffron kyekirungo ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna. Era nga kilo y'ekimuli ekyo eggula $5,000,000. Tosobola na kukikkiriza Balunabba naye nga kituufu, kubanga gwe tonoonyereza. Naye nga ekimuli ekyo nabawa n'ensigo abajja mu Sundowner. Era kye tukozesa wano. Era Abayiraani be basinga okukirya balya nnyo saffron. Naye ebyo byonna bagenda bisanga mu Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana. Era buli anajja tujja muwaayo n'ekitiko kino ng'entandikwa kamukamu gwe Muganda. Era mu mbeera y'emu ne certificate ogenda kugifuna. N'olwekyo tosubwa Sundowner. Taata w'omugambe, maama w'omugambe ajje yenyigire mu musomo guno era ayongere okuyiga. N'olwekyo ffenna tuli basanyufu twesunze omusomo gwaffe. Era gwatannabafuna tiketi genda ku Ikotorio Mall ku Prof by Research weefunire tiketi ate bakuweeyo ne ku tray y'amagi ogira olyako nga bwe tulindirira olunaku mulindwa. Naye nga ekitiko kino kye tugenda okusomako ekya Ganoderma mu Luganda bakiyita okutukwa abakadde. Kino kye bayita okutukwa abakadde. Naye ekitera okukula eyo mu bibira oluusi kikula n'obutiko obw'obutwa. Era abajjajjaffe bagambanga togenda mu kibira ekyo tojjayo obutiko obwo bujja kutta. Kituufu wabaawo obutiko obw'obutwa nga bwe bayita amanita species. Kati okwewala embeera eyo abazungu n'abanoonyereza ne Prof by Research ne tugamba nti wadde abazungu bamanyi ku nnima y'obutiko buno bagaana otuyigiriza. Batuleka tubutunde butunzi mutunda Ganoderma
tea, ne mutunda Ganoderma coffee 2 in 1. Mulimu Ganoderma oba kutukwa abakadde wamu n'emmwanyi. Oba 3 in 1 mulimu Ganoderma, mulimu coffee ne ginsenge. Naye nga ekitiko kino kimaze wano emyaka mutwalo mulamba. Abasajja abachina bakikozeemu sente era nga bakita the mushroom of immortality. Kyabaleetera okuwangaala era ogenda okkakkana nga buli mu China takyafa. Ko government kino tetukikiriza. Abachina bagenda kuwera obuwumbi 2 nedda kati buli mu China azaale omwana omwomu lwakuba kitiko kino kubanga tebalwalanga pressure, tebalwalanga sukaali, tebalwalanga alusa, tebalwalanga infection mu mbeera eyo. Nga oluyimba luno alimponya alivaawa tebalumanye. Naye nga omulamu omukulu naffe tugenda tandika okukirima nga bwe tunalaba mu kitundu kyaffe ekyokubiri kubanga kino ekitiko kya kabi nnyo bakiyita the mushroom of longevity, ekitiko ekisobola okuwangaaza n'okusitula abasirikale bo. N'olwekyo tovaawo tukomawo nga tuyiga okulima ekitiko kino ekya Ganoderma lucidum nga era bwe tunakulaga mu the great Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana. Sente zimera ku miti ng'ekitiko kino bwe kimera ku bukuta bw'embaawo. Tovaawo tulabe engeri gye tukirima ku bukuta bw'embaawo. Prof Bio Research, winners of the Best East Africa Brand Award 2023, invites you for the 8th Great Sundowner Sente Zimera Committee from 26 November to 2nd December 2023, full week blast. Keynote trainer Omukenkufu Nyanzi Julius, Chuma Chiwagala Chuma. Topics include Pampers and Vermiculite soil fertilizers production, mechanized banana juice production and preservation, Ganoderma mushroom cultivation and castor plant cultivation, aloe vera gel and juice making and castor oil making, bathing and herbal soap production and matchbox making at Tutorial Mall Hall Rooftop from 26 November to 2nd December 2023, 9 a.m. to 6 p.m. Entrance 100,000 shillings or book via mobile money on 0703 152 152. Buy a ticket at 100,000 shillings and get a free tray of saffron eggs, Ganoderma mushroom garden and a training certificate.